naye tubadde naye okuva Alex oyo nga tuva ku maaso tunaawo ndoza ne family kati etuuse tubadde tufunye problem naye yes you're there. Thank you. Abakungubazi abazze mu kibuga kyaffe ekikulu mu ggwanga National Theatre tetwandiise amaka amakulu ag'omusajja agalamidde wamu Alex Mukulu. Tubaniriza nnyo Alex Mukulu, njagala mwogerako kigambo ndowooza kimu, muzira wa Uganda. Nabuuzizza ekibuuzo nti ani muzira wa Uganda? Omuzira wa Uganda alina kubeera mu discipline. Omuzira wa Uganda alina kubeera munnabyabufuzi. Omuzira wa Uganda alina kubeera musambi wa mupiira. Omuzira wa Uganda alina kubeera kyepolitiki, omuddusi w'emisiri. Omuzira wa Uganda alina kubeera ani? Nti Alex Mukulu bw'abeera nga si muzira wa Uganda, kati ffe tutawaanira ki? Because tewali mu Uganda artist ali accomplished nga omusajja agalamidde wano. If he is not a hero, then who is? Ekololo batugamba baziikayo abazira ba Uganda. Waliyo Musaazi, ne wabeerayo ne Waike Lule. Achievements zaabwe nga twazi tadde wano ne tuteekawo n'ezooli contribution to Uganda, ne tuteekawo ne Alex Mukulu contribute to Uganda, a Uganda which is 60 years old today. Ani asaanidde okugenda aziikibwe e Kololo? Ffe abaana abaffe betuzadde n'abalijja baligenda wa okulamaga okulaba omuzira waabwe? Baligendawo okulamaga okulaba omuzira waabwe. Tuba twagala okuziika ekiggwa ekya Alex Mukulu, tulikiteekawa? Abaana balabireko omulimu ogw'ettendo. Theatre kyekola, ati kyakola, kyonna kyeyolekera mu musajja agalabiddewo. So abasigaddeyo ffe abaliwo, abaana ba leero katulwane okukuza omulimu gwaffe nga tuluubirira nti oba oliawo muffe tulijjayo omuzira alibeera ekyokulabirako eky'abantu abalala nti omulimu gwaffe mulungi gwa ttendo bino bye gukola. Mukama Katonda abakuumire abasajja